abantu bakyakaaba olw'okwekanama kw'ebisale by'entambula mu nnaku enkulu. Gavumenti okuyita mu kampuni ya Posta Uganda erese bbaasi 6 ezigenda okusaabaza abantu ku muwendo musaamusaamu. Charles Ogwalo, omuwandiisi omukulu mu Posta Uganda, atutegeezezza nti oluvannyuma lwa bannayuganda okwemulugunya nti baseerebwa, omulanga gwabwe gwanukuddwa. On behalf of Posta Uganda, we wish to inform everyone that the post buses are back. Ogwalo atubuulidde engendo ze bagenda okutandika nazo nga bwe balinda bbaasi endala ezigenda okwongerwa ku zino. So we are starting with 3 routes. That is Kampala, Mbarara, Kisoro, 1. Then 2 Kampala, Gulu, terminating in Kitgum. And the 3rd one is Kampala, Mbale and Lira. We hope to have more buses within about 6 months to 1 year. Ono agamba ziteereddwamu ebyuma ebirondoola sipiidi baddereeva kwe bavugira okwewala endiima eyinza okuvaako obubenje. We drive according to speed limit. The drivers are well trained and they stick to the driving regulations. They don't overspeed, they don't speak on telephone while they are on the road. Bwe tutyo tutuuseeko mu paaka ez'enjawulo okumanya omuwendo gw'ebisale era ne tuzuula nti awamu gutandise okulinnya ate awalala tebinnakyuka. Ssentebe w'abavuzi ba takisi Rashid Sekindi agamba nti omuwendo babadde tebannayongeza bisale wabula bawaliriziddwa nabo okwongeramu olw'abannaabwe bwe bakola ogumu aba bbaasi okwongeza ebisale. Abakampani za bbaasi naddala bagenda engendo empanvu batandika okwongeza emabega wiiki namba ne batandika okwongeramu ebisale. Ayejjukira enguudo ezo empanvu tutambulirayo ffenna wamu abatakisi ne bbaasi zonna ffenna tugendayo. Kati ngenda ababaasi ze baayongeza twesanze nti olwaleero n'abatakisi balina akasente ke baayongeddemu. Mu nnaku zino enkulu watera okubeerawo obubenje. Sekindi bw'ati alabudde baddereeva abavugisa ekimama nga kw'otadde n'abo abavuga enguudo bulijjo ze batavugako nti bakolaganye ne poliisi baakukwatibwa. Era kyensaba ne gavumenti etuyambeko ekinywezi kyekyokulaba nga baddereeva tebakyusa nguudo, baddereeva obutakyusa luutu. Tukimanyi bulungi nti mu nnaku zino enkulu town service abasaabaze bo tebeeyongerako olw'ensonga nti ate akusinga bakendera bukendezi. Kati ne weesanga nti baddereeva ba town service baagala nnyo okugenda kulongo luutusi ezo nabo bavuge ku bantu abo. Ate mu bagoba ba bbaasi paaka ezimu zetutuuseemu okuli eya Linki mu Kisenyi ne Tawunsi ewa Bakuli embeera eraga abasaabaze bakyali ba munyoto. Tom Alinda akulira enzirukanya y'emirimu mu Linki atubuulidde ensonga lwaki baawaliriziddwa okwongera ebisale nga buli lugendo baayongeddemu siringi omutwalo gumu. Fort Portal gibadde mitwalo 4 ne kakati giri mitwalo 5. Lwaki? Olw'ensonga nti kati abantu yukira bizinesi yaffe ekola bweti nti ojjeena abantu n'obatwala ne bakusasulako, n'ojjayo eri abalala nabo ne bakusasula, n'osobola okumitinga costs oba okusasulira ebyo ebyetaagisa okulaba ng'osigala mu bizinesi. Naye kati we tutuuse ogenda Fort Portal oba Kasese naye abantu abakomawo obalaba bale. Alinda agamba okwewala obubenje obutera okubeerawo mu nnaku enkulu bataddewo baddereeva abawera okusobozesa avuga okuwumula ekimala. Okugeza kati nga ffe ova e Kampala n'otuuka e Bwera, drive oyo aba takkirizibwa kudda, aba alina ssulayo akomewo enkeera so si n'atuukayo n'akomawo. Naye ate shorter routes kati nga Fort Portal asobola okugenda ate n'akomawo. Ate mu bbaasi za Tawunsi ekitali kya bulijjo ebisale tebigenda kwongezebwa mu nnaku zino enkulu nga kino kye kirabo kye basazeewo okuwa bannayuganda okugenda okweyagala mu byalo ne ab'eŋŋanda zaabwe ng'akulira ebyentambula mu paaka Juma mu Goloozi bw'annyonnyola. Bala twalira mitwalo 3 shaka twalira mitwalo 3 kitundu. Kitegeeza nti tuba tutongezeza bisale olwokubanga ate n'ezi zennyini twali tutwalira 2 kitundu ku 3 naye olw'okuba kuva eri bbaasi zijja zeevuga kujja kunona abantu okubatwalawa Kulisimasi. So kyovala twaze mu bisalo byaffe ebyedda mitwalo 3 ku 3. Okutwaliza awamu ebisale by'entambula bitandise okwongera nga bwekimanyiddwa mu nnaku enkulu era okusinziira ku mbeera bisuubirwa okweyongera buli lukya. Nze Andrew Sebbira ne Mike Bakabulindi.
tulaga omusiga bino lizzamu omusaayi